ate bakadde baffe mu myezi gino gye tugenda mu November and December bagenda kukola nnyo ekintu kye bayita emotional blackmail. Tuli eno ale munego kyatulabira tokyatufaako kati abantu ab'omulembe guno naddala nga tobuukanga concept ya black tax mukadde wakubira n'ayogera ebigambo bwetu owuliranga akukasinga owuliranga weetaaga odduke mangu totyanga. Kati kino kanje kubuuse leero kitegeere bulungi muganda nge yonna gy'osinziira tewali muzadde ali kukolimira ng'osusse emyaka 12 ne bikola nedda. Ne universe mwe tuwangaalira ekiraba nti omuzadde akikozesezza busungu olw'ensonga bakadde baffe batuzaala essaala ze basaba Mungu bagamba nsaba Andrew ayitemu nsaba Andrew byonna bimukolere nsaba abeere mulamu alabe ku bazzukulu be. Kati okuva nga yakanzaala paka eno gyendi wentuukidde okuba akajji awo wonna ntambulira ku ssaala ze. Kati olw'okubanga mumye shillings 50,000 byagenda okwogera tebijja kukola ku nze. Abazadde abampuliriza tulekere awo okukozesa obuyinza waffe ng'abazadde okutiisatiisa abaana oba okubateeka mu mbeera nti bw'oba tompadde kigenda kukubeerera kizibu. Black tax wakyasinza okubeerera omubi muganda wange tosobola kuseevinga ssente zimala. Ebirooto bye togenda bituukako olw'ensonga totaddeewo mutemwa mutuufu gw'owa famire yo. Bakuwadde baganda bo 6 gw'olina obbalabirira bakadde bwe balwala gw'olina obbalabirira kwegamba obuvunaanyizibwa bwonna babutadde ku ggwe kiva ku ki? Butabeera ne kye bayita financial clarity ng'oyogera n'ab'eŋŋanda zo.